Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Obutonde bw'ensi ensangi zino bwonooneddwa nnyo ekituuse n'okuleeta enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Olunaku lwa leero omukutu gwaffe ogwa MRU TV mu kanyomero kaffe Tambula n'okumanya tukuleetedde ensobi ezikolebwa abantu ku butonde bw'ensi. Enkwata ya kasasiro wa buli kika mu bitundu eby'enjawulo ekyamazima yeeraliikiriza olw'ensonga nti obucupa, obuveera, pulasitiika bumansibwa buli wamu ne byegatta n'ettaka, ekintu ekitta obugimu bw'ettaka ne litaddamu kubalako mmere. Ensonga endala, kasasiro ono aziba emikutu oba giyite emyala egitambuliramu amazzi obulungi kasasiro agizibikira, ate oluvannyuma ne kivaako amataba amazzi ne ganjala mu mayumba g'abantu. Mu bitundu eby'enjawulo wano mu Uganda kasasiro ayiibwa mu myala wamu ne mu bifo abantu we bajja amazzi. Kino ne kireetawo endwadde ezitali zimu mu bantu abasangibwa mu bifo ebirimu ebizibu ebyo. Emirimu egimu egikolebwa girina engeri gye giyonoonamu obutonde bw'ensi okugeza okwokya ebibira, abasiika ebyokulya obuveera ne babumansa mu bintu, abasiika ebyokulya obuveera ne babumansa mu bantu, ate ebimu enkuba weetonnya n'egenda nabyo mu myala. Okusobola okukuuma obutonde bw'ensi, abantu basaanye kasasiro bamukwate bulungi okusobola obutamumansa kwonoona butonde bw'ensi. Amateeka amakakali nago gasaanye gateekebwewo eri abo abeesomye okwonoona obutonde bw'ensi. Okulemera ku bintu ebyonoona obutonde bw'ensi wamu n'okusimba emiti nga mingi mu bifo eby'enjawulo okusobola okufuna empewo ennungi gye tussa. Abantu abavunaanyizibwa ku myala basaanye bagikebereko wamu n'okugiyonja amazzi gasobole okutambula obulungi wamu n'okutangira amataba agoonoona ennyumba z'abantu. Abalungi abatugoberera, mbadde Michael Muwonge ku lwa MRU TV okutuusaako bino.